kati tusimbule video. Security alert eno njagala egende eri ekitebe kya National Platform ekikulibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu side y'olukiiko olufuzi olw'abakyala. Njagala mumpulirize bulungi nnyo olwaleero. Yenna anaabawakanye kiri gy'oli okuwakana kubanga nze byange byogerako ate ng'omusizi akola ki agulese yange. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bulobaka bwa byakwerinda security alert njagala ojuwulire bulungi nnyo. Mu kaseera kano nga twolekera akalo ka 2026 ka protest vote kansulenti abasinga obungi mumaze okuwandiisa okukyusa gye mugenda okulondera n'okukola eggaali mumaze obbikola. Bwe mba mumaze obbikola mwekubire mu ngalo kampe security alert omukulembeze deni ategeere biki bigenda mu maaso. Mr. President, Secretary General n'abakulembeze mwena naddala abali ku women side wa women wing muwulirize bulungi nnyo. Obaka bwengendo bawa abamu mu sekta ezimu buyinza okubanga bubatuukako ne beewuunyisa abalala buyinza obutabeewuunyisa naye nga ffe bwetyo bwe tukola ebintu byaffe. Embulire tefa yonna. Mu nteekateeka y'akalulu akajja batusindisemu abantu bangi nnyo abasajja n'abakazi abazze bafune ebifo olumala okufuna ebifo ate bamale batwekyusize n'abala bazze nga bali ku mulimu gwa kubega sinakindi okutuwa emmimbiri olw'okuba abantu baffe emmimbiri olw'okuba nti batulaga omukwawa naye ng'ekituufu si kiri. Mr. President, n'obuwombeefu nsaba otwala obubaka bwange buno nga buli serious obuwulirize bulungi nnyo. Waliwo omukyala gwe babasindikamu. Omukyala ono mukyala ekikulu state operative ate omukyala ono ali mu kabinja akatambula kabega buli gye baba bamusindise era ng'omukyala ono ssaawa zino ali mu National Platform naye nga speaker Anita Amongi yamusindika n'ekibinja kyabwe. Omukyala ono bamuyita Winfred Nakandi. Njagala mutegeere bulungi nnyo buli muntu amutegeere. Omukyala ono si waffe. Ebijja byonna nzi byange nabigumira saagala nnyo kulekana abantu. Mr. President, ono omuntu si waffe. Oyo mukyala Winfred Nakandi ono si waffe. Muntu wa state. Ngenda kubasomera message gye nafunye ono muntu wa state. Ono si waffe. Muntu wa Anita Amongi ne state. Oyo Winfred Nakandi. Kambalage bifaananyi bye. Oyo mukyala si waffe. Mukyala ya group ya Anita Amongi ku mapeesa agamu ge batusindikamu. Oyo si waffe. Ekijja kijje nze byange mbyogera kate ng'omusizi agule siyani. Oyo si waffe. Yoyao. Oyo mukyala si waffe. Oyo gumulabaawo si waffe. Ye group ya Anita Amongi gye batusindikamu n'abalala bangi nnyo abazze okukola omulimu gw'okwefuula nti baffe naye nga si baffe. Omukyala ono y'ono wano era y'oyo. Oyo mukyala si waffe. Kati Mr. President kankusomera message eno giwulire bulungi nnyo. Mmwe kennyini mujja kukola okunoonyereza. Wulira bulungi nnyo. Ntutte obudde nga nnoonyereza. Njagala kutwala obuvunaanyizibwa buno bategeeza nti omukyala gwe mbalaze mu bifaananyi gwe bayita Winfred Nakandi yasindikibwa akabinja ka Anita Amongi okujja okuyingira mu kibiina kya National Platform ng'alina omusimbi omwekwesifu omungi. Ono nno yaliko omukulembeze w'abayizi mu ssettendekero ekyambogo era y'omu ku kabinja kabinja akalimu mukyala wa Kenzo Nyamutoolo omuli omukyala gwe bayita Lilian Aba. Ono nno yaliko era mu FDC ng'era bayisinda omukwano ne mwana mulenzi Ibrahim Kasozi we ne mwamanya. Ono nno yali akola bulungi nnyo
ne yaliko Ssaabakessi Kaka bagenda mu 2021 n'olw'ensonga eyo nakati essaawa zino akyawuliziganya n'omusajja eyeyita Kijambiya Damulira Christopher ono agezaako nnyo okwesembereza abantu baffe aba National Platform abadde nasaasaanya ensimbi nga ziringa ng'obugulu bw'eggongolo okugula ebyokulya ebyokunywa n'ebintu ebirala eyo era mweteefuteefu ng'alina entegeka ey'okufuna ebifaananyi bingi nnyo okulaga bakamaabe nti abikwata nti singira mumumye kaadi eyaffe ajja kujja yeesimbe wannamunigina okukendeeza oba okukyusa obululu bwaffe obuna buvudde mu kulonda okunabakoze. Omukyalo ono wattabbu nnyo. Omukyalo ono yazaalako abaana be babiri era nga taata w'abaana be musirikale agezezzaako nnyo okuuma ebyama bye nga teri abitegeera n'engoma enti Sosole bw'atafa atuusuka ku lyengedde ffe ebyaffe bikolerawo tujja ntukuwulira ki ky'oli ensonga n'ogimanya. Ono gw'olaba ono yali kabwanango ey'ekibiina kya National Platform 2021 n'okutuuka olwaleero mu mwaka 2024 ate lwasazeewo mbu ate ajje waffe naye ng'ate era nakati akyakolagana butereevu nnyo n'omukyala Anita Amongi. Ono akwatagana ne projects nyingi nnyo omuli ez'okutambuza okugaba ensimbi mu baana abatabubuwala ssaako n'okusaasaanya endoobe okuziwa abaana abawala nga ku programu eno ya Mama Njovu Enterprises Janet Kataka Museveni. Njagala obategeeza nti mwenna